Waliwo Justin Miro okuseka obusesi njagala okwebaza bannamawulire bonna abazze olunaku olwaleero okuncelebratingirako ama journalist by profession. So mwenna bannamawulire abazze olunaku olwaleero munda z'omutima ogw'Abaseruganda, munda z'omutima ogw'Abaseruganda, TV zonna, Sanyuka TV, BBS Telefina, Spark TV, TV zonna bannange mwe bali mwe ddala, NBS, NTV, mwenna mwe bali mwe ddala, ba bloggers ab'enjawulo, YouTube channels ez'enjawulo, mwenna mwe bali ddala. Papa Sport, my home, wensiiba wensula kuba nvaawo mukaaga kitegeere sulawo kuba nvaawo mukaaga. I would love to thank my father, Papa Mr. Kisemakula. Thank you so much. Chindaze ekifaananyi kinene nnyo. Bweweeyisa obulungi bannamawulire abandaba, bweweeyisa obulungi mu bantu ofuna abantu abakubeererawo. Papa Mr. Kisemakula webale nnyo bali ddala neeyanza. He has raised me ever since I joined him okuva mutabani we. I think twatandi omukwano omungi ennyo 2019 era ku ssimu ye kusa kubireta natuuka mu ssimu ye yansevingamu nga kitunzi BBS oba BBS Bulango. So he has raised me and always angamba bwe mba nkoze ekintu ekyamu angamba nnyo oyo si ye gwe. Okutuula wano buli munnamawulire oba buli muntu alina talanta nga wanjagadde okukola ku kintu kye ngenda okukola, buli munnamawulire yali kyagadde okubanga abasajja nga Papa Mr. Kisemakula atulako ku meeza yo okulaga nti ali wamu naawe. Spice Diana, thank you so much. Yatambuddemu naye ku Friday agenda kubeerawo, but abajja ku press conference eri nga tuyeri kukundi alaba kyeyayogera nebye yayogera. Maama wange omulungi omukyalo ow'Engeye Aliya Nanfuka, thank you so much. Webale nnyo. She has been there for me. Nzanyeeko naye, nkozeeko naye ebintu ebyenjawulo. She has guided me so much. Bwe twali tugenda okuteekateeka concert yange eno, Papa yasooka n'aŋŋamba twali tugenda mu kivulu kya Rebel. Papa ne mubuuza, Papa, what should I give abantu? Papa n'aŋŋamba kolayo ekintu nga si kya bulijjo, kolayo ekintu abantu kye batasuubira. Natwala ekigambo kya Papa ne nkubira muyita mama, cause mama wange, ne mugamba, mama, Papa yaŋŋambye nkoleyo ekintu nga si kya bulijjo. N'aŋŋamba yes, mutuufu. Ebere teamwork mulage nti bannamawulire mukolagana era musobole okufiirawo ku munnamawulire munnammwe kati yeetaaze kuwa ssente oba kukujjukiza kitambule bulungi. Nze Alan Fuuzi mwagala olw'ensonga nti awuliriza abantu abasinga oyogera nabo nga tebawuliriza. Kyomugaanyi olwaleero enkya kyakola ki kyaddamu kubanga ye ayagala content. Nze n'abannamawulire bange bensindika mu bantu abakulu ne mugamba nti genda eri omuntu omukulu nga manyire ddala bw'anaamutuukako ajja kumubuuza ebibuuzo ebyo eby'ekintu ekiki kikulu, naye waliwo atuuka mu maaso g'omuntu omukulu n'amugamba twawulirako emyaka 2 egiyise wayagalako omuwala eyajja okukola interview. Kyokka ku musajja gwabuuza ekibuuzo ekyo, musajja akuze oba mukyala akuze alina respect mu industry, ebyo byayita nawo tolina na evidence wabula ng'ogezaako kumukola ki kunoonya content. Naye Alan ye muntu gw'osindika. I remember last time namusindika nakusindika wali Alan ewasembayo naye saatya namanya nti ajja kusengejja ebibuuzo byalina okubuuza ani, okubuuza abe mukiibi. So mbasaba nammwe bannamawulire abala mukiyige. Osanga muto wange liri puzzle emubuuze ebyo ebibye bawulira. Bw'osanga kabako mubuuze kabako byolina omubuuza, naye ate bw'osanga abe mukiibi oba Maria mundagire naye mubuuze ebikola ki bimujjaamu era bimuwa ekitiibwa. Abantu abo bemulaba abakulu nakigamba ono nakigambako ne muto wange Ibra ne mugaffe tulina emboozi enyuma nsobola okuwa emboozi ya ssaawa nnamba ate nga teweddeeyo
n'oteeka ku YouTube yo n'okweyagala n'okola ki n'oyagala naye obuzibu olumu omuntu otuukako n'ombuuza ebibuuzo ate nga byenkyankalanya muki bukyankalanya mbuuza oyogera ki ku gundi yagize bw'ati gundi yayawuza n'agira bw'ati okyogerako ki oba oli awo sanjagadde kukyogerako ng'omuntu omukulu kuba bwe naayogera amazima nja kuba njokya kitegeero eri amazima ge batoogera kati gw'ombuuza omutima njala kwogera mazima ate bwe naagogera gajja kukola bubi